Nalongo Sophie Nabosa akola ogw'obusamize yafeze Semaka Ahmed Kalyomuyaga ow'emyaka 49 namutunze ennyumba ye ku bukadde 21 aye n'azimulyako. Kalyomuyaga agamba nti wali ku leedi y'emu yafuna essimu ya Nalongo Nabosa nga bwe yagikubako yamulagirira gy'asangibwa kyokka olwatuukayo n'amutegeeza nga baganda be bwe baali baagala okumutta nga bamusindikira amagini agali gagenda okutta abaana be mu nnaku 2 zokka. Nga ngamba ngenda bakolako mujja kutereera kati mu kutereera ebbanga lya mwaka mulamba ndi wano abaana bange yabanzijako n'abaleeta wano sirina mulimu yansuubiza omulimu nakolayo omwezi ogwo ne baŋŋamba wano bajjajja amayimbe ga wano nti tulabye tolina mulamwa ku kitwategeeragana tokikola ki ne banzijjako mbu omulimu gwo. Kalyomuyaga annyonnyola nti omusamizi ono Nabosa yamusaba mutwale ewuwa akwate amagini gano kubanga gaali gasimbibwa waka kyokka olwatuukayo n'amusaba obukadde 5 bwe yali talinaawo mu mpeke bw'ati kwe kumuwa amagezi atunde amaka galeme okufa. Ebinyonyi byange engoye zange zonna yabitwalako naŋŋamba nti birimu amagini ebimu agenda bisuula ku nnyanja engoye yaŋŋamba zonna nzokye zinali nina. Kalyomuyaga agamba nti omusamizi ono enkeera yakomawo n'omuguzi ne bamugamba asse omukono ku ndagaano etunda amaka ge sindisa omusirikale waayo okugenda okukwata Nalongo olw'okufera era ne balinnya emmotoka okumutwala ku poliisi kyokka emmotoka teyamutuusizza olwo abasirikale ne bategeeza nti yabadduseeko. Kalyomuyaga asabye ab'obuyinza okumuyamba kubanga omusamizi ono yandiba ng'afeze abantu abawerako nga waliwo n'omukazi amuwaddeko obujulizi ku poliisi. Bw'aba bakubyeko ebibyo muganda wange kkiriza omusajja gwe bayita Yesu agenda kukutaasa agenda kuwonya ate n'oli musonyiwe kubanga nange nasulanga omwo emizimu nga gintawaanya nabeeranga omwo ng'emizimu ginkuba bano bonna nga abasawo tubalaba naye nze nagenda wa Yesu era kati siina kinnuma. Poliisi eganya okubaako ne kyetangaaza ku nsonga y'omusamizi ono wadde nga Semaka ategeeza nti obudde buno asula wa ssentebe wa kyalo. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mubeereeko siriyasi bannayuganda. Gwani atakimanyi nti abasamize babbi? Gwe atakimanyi nti sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza? Teri musamiza atali mubbi. Ebbaluwa ezo ze muwulira ku mareediyo ezisinga obungi basponsa baazo basamize. Naye n'osanga oli ataddeko ali mu kuwuliriza byonoonya amaka g'abantu. Mubeereeko siriyasi. Oyinza otya okukwata obulamu bwo obutwale mu mizimu? Oyinza otya? Oyinza otya okwewaayo eri lubaale nti agenda okuyamba n'oleka Katonda eyakutonda? Mubeereeko siriyasi. Musajja gwe wawonye n'okukutta. Abantu abo batemu emirundi gye basanze nga baatemula abantu ne babaziika mu masabo gaabwe tobala. Tewaliiyo musamize, tewaliiyo mulogo nga si mubbi nga si mutemu, taliiyo. Bayibuli kyeva ebagamba mu kitabo kya Isaaya essuula ey'omunaana 19. Bayibuli egamba bweti, era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajoboja eggwanga terigwanira kubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu bandibibuuziza bafu. Oyinza otya okwesiga abafu abaafa bakuyambe? Nze mpulira ennaku buli lwe ndaba ebintu ng'ebyo. Abantu tubagamba Kristo omulamu asobola okubayamba ne bagenda bababba. Baleevi essuula y'E19:31. Temukyukiranga abo abasamira emizimu newankubadde abalogo, temubanoonyanga okwonooneka
olwabo nze Mukama Katonda wammwe. Tonoonya mulogo mukazi gwampuliriza, tonoonya mulogo musajja gwampuliriza. Katonda waali asobola okuyamba, Katonda waali. Naye abantu bagenze mbasamize ne bababba, kubanga twawulidde balanga ku ma radio zonna abantu babbi, abantu babbi. Kristo Yesu ayambira bwereere. Ekikutwala bakubbe kiki? Ekikutwala bakubbe kiki nga Yesu ayambira bwereere? Nga Yesu asobola okuyambira obwereere, ekikutwala bakubbe kiki? Nga obulokozi bwa bwereere, obuyambi bwa Katonda bwa bwereere, obuyambi bwa bwereere. Dawudi asomesa mu kitabo kya Zaburi 2:5. Dawudi agamba bw'ati mu Zaburi 2:5, nze munkwasa ennaku abantu abatanaba kulokoka, mbatunulira n'ennaku n'enkwata, kubanga bambi buli ekisanga kye kibatomera, buli ekisanga kye kibatomera, buli ekijja kye kibatomera. Kibi nnyo obutalokoka, kibi nnyo. N'ayiga okubba atandikira ku ggwe, naye ng'obulokozi bwa bwereere. Dawudi agamba mu Zaburi 2:5, Zaburi ya Dawudi agamba bw'ati, gy'oli ayi Mukama nyimusizza emmeeme yange, ayi Katonda wange naakwesiganga ggwe. Toŋŋanya kukwatibwa nsonyi, abalabe bange tobaganya kumpangula. Dawudi kabaka mulamba owa Isirayiri agamba nti emmeeme ye agiyimusizza eri Mukama, n'agamba nti eri ggwe n'obwesige bwange gye mbutadde. Bw'abanga kabaka asobola okwesiga Katonda, gwe ekikutwala weesiga emizimu kiki? Gwe ekikutwala weesiga lubaale kiki? Basajja mwe namwe bakazi mmwe tubabuulidde enjiri, tubaga nti Yesu asobola okubayamba, muganye. Laba ebivaamu, tunuulira ebivaamu. Abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe mu bintu eby'okusaaga kubanga beesiga emizimu. Naye leero waliwo obulamu Katonda bw'asobola okukuwa, obulamu obw'eddembe, obulamu obwannamaddala, obulamu obw'essanyu. Yesu asobola okukuwa obulamu bwe weetaaga, totegana kugenda kukubba. Obulamu bwa Yesu bwa buwa, obulamu bwa Yesu bwa bwereere. Yesu obulamu akuwa bwa bwereere. Yesu asobola okuwa obulamu leero. Gwagamba nti mu butuufu nkooye. Yesu akuyita mu Mateyo 11:28 n'aga nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Jangu eri Yesu musajja gwe, jangu eri Yesu mukazi gwe, jangu eri Yesu musajja gwe omukulu omukadde, jangu eri Yesu mukyala gwe, jangu eri Yesu muwala gwe. Yesu asobola okuwummuza. Obulamu bw'onoonya mu shisha tebuliiyo, obulamu bw'onoonya mu mabaala tebuliiyo, obulamu bw'onoonya mu bakazi wakawasa owasa ono wasa oli. Buuza omusajja w'eri yabawasa n'awasa n'akaana akato, yamaliriza afudde bubi. Tebiriimu bulamu byonna, obulamu buli mu Yesu. Leero osobola okusalawo n'olokoka. Bw'obanga ogamba nti leero mu butuufu mpulira nange njagala ndokoke, mpulira nange njagala mpa obulamu bwange Yesu, nga gy'oli eyo ddamu ebigambo bino wamu nange, gamba nti ayi Yesu, nkwebaza okumpa omukisa n'empulira ekigambo kyo. Olwaleero nzikiriza nga siina muntu yenna mpaliriza, njatula n'akamwa kange ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu okunjagala n'ondokola. Amiina. Wazzeemu ebigambo ebyo, gamba nti amiina, omaze okulokoka. Nsindikira ka message ku 0702-14-39-65. Tusabe ffenna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Emirembe gibeere naawe, nkwagaliza obulokozi obulungi.